Mugamba omutaba sweet abalungi abeekuumira ku Ssenga Faith 256. Olunaku olwaleero tugenda kwogera ku ngeri gye twanirizamu omukira mu mmana oba gwe omwami engeri gy'oyanirizaamu emmana ya mukyalawo. Tugenda kwogera basically oba ngenda kwekubira nnyo ku sayidi y'abasajja kubanga abakyala mbakozeemu omulimu bamanyi okwaniriza. So bo ngenda kuyitayo katini naye vidiyo eno egenda kusinga kubeera y'abaami baffe abalungi. Watana subscribinga waliwo ekigambo subscribe oba omaze okulaba vidiyo eno n'ekunyumira osobola okukonsideringa okunyiga kagamba ako bw'omala okukanyiga kade kajja popping up. Onyige nekkade obeere ng'otwegaseko officially nga buli vidiyo gyetteekayo obeera ogifuna. Gwe yasubscribinga edda webale kubanga weekuumira ku Ssenga Faith 256. Omukyalo oyaniriza otya omukira mu mmana? Ekisookera ddala omwami bw'aba amaze okuzina okwaniriza osobola okumwaniriza n'ebigambo ng'omwaniriza otya. Tinsanyusa okukulaba omwami wange omulungi oba nsanyusa okukulaba omufumisi wange oba erinnya lyonna ly'oyita omwagalwawo oba omuyita lyakika oba omuyita buno obunnya bwaffe buhani sweet pie. Tinsanyusa okukulaba chocolate pie wange ye nga mpadde nkumisinga nzenna mpulira nkwesunze n'omugamba ebigambo ebirungi ebimuleetera okumanya nti ayanirizibwa. Then ku sayidi y'abaami abakyala ngambye sigenda kuyitayo nnyo wabula ku sayidi y'abaami ebikolwa byaffe ebiseera ebisinga bye biraga nti omukyala tumwaniriza bwe bati. Ekisooka naawe omukyala we osobola okumwaniriza mu nnyaniriza eyo yennyini singa aba amaze okweyambula oba nga mumaze okweyambula nga muli karomansi awo muli okweweweeta. Ekisookera ddala kwe kubeera ng'omwaniriza n'omugamba sense okukulaba kawoomera wange ebigambo byagala okufaanaganamu kubanga eno nnyaniriza nga mbadde mmisinga kawala kange engeri gyonna yonna gy'oyitamu nabunya ya mukyalawo bemmana ya mukyalawo. Tulina ebigambo byaffe eby'enjawulo by'osobola okukozesa nga ggwe by'okozesa nga ggwe. Ekisookera ddala olina okubeera n'empisa ng'onaabeera omuntu omuzinyi w'emmana obulungi. Abasajja abamu muluvubana mulina omululu otuuka mu mmana n'otuuka ng'oyagala kuyingira buyingizi tokonkona olutuuka emimwa eno ddakiika 2 oli munda oba mukalu oba yatobye batannatoba kugamba toyagala kumanya. Omusajja amanyi okwaniriza omukyala oba amanyi okwaniriza emmana y'omukyala we ajja sooka akuweeweete oba akuromansinge bulungi nnyo akakase nti otobye. Bw'amala okukakasa nti otobye ajja kukonkona. Okukonkona kwe kubeera ng'okwata omukira gwo n'obeera ng'oguyingiza mpola mpola oba kwe kuromansinga omukyala n'atoba n'obeera omanya nti kati nzikiriza. Kwe kubeera ng'omukyala agenda kwewa ye kennyini n'ata amagulu n'akwaniriza n'oyingira. Naye abamu mwagala nakukwata bukwasi obeera bunobuno olinganga alina gy'alaga opakuka bupakusi kwegamba tekiraga mpisa za mu kisenge. Abaami mulina okuyiga okubeera nga mubeera n'empisa n'otabeera ng'oli kisajjasajja kwegamba omukazi n'amanya nti tugenda kwepimpira yenna n'awulira nga n'apatayiti yafudde dda akweraliikirira engeri gy'omuhandolingamu. Abamu mwagala ebintu nga mubyagala engeri ya kikomando rough kye bayita rough saagala kukozesa kigambo kya luzungu. So tulina okubeera nga tuyiga empisa gye tukwasaganyamu abaami abakyala baffe okubeera nga batusiima oba okubeera nga banyumirwa okubeera nga twezina. Ng'omaze okwaniriza emmana waliwo empisa z'olina okweyisaamu ng'ekisooka kwe kubeera ng'omuromansinga n'okakasa nti atobye n'abeera nga ye yakwewa yekka. Ekirala kye tulinza okutunulira kwe kubeera nga saagala kujampinga kugenda kukumaliriza but abaami mubeera mu kwezina n'otavaamu yadde na kigambo. Omukazi n'asikina n'omutwe ne gumuluma n'abikoowa nga gwe tovaamu kigambo ne bwakuyita ssebo nga toyitaba. Kyovala abamu baabivaako babalaba bulabi ojja n'omuzina by'omuzinye n'ogenda n'ogamba tasikina nga yabikoowa ne bwasikina ne bwakuyita nti tati pepe munnange toyina kyonyegawe amatama ntengo obeera nga gwe bagambye toyogera. Ekintu ekyo tugenda okutunuulira kwe kubeera nga mumaze okwezina. Abasajja abasinga temusiimula bakyala bammwe. Munnange omukyala oyo akoowa nga ggwe bw'okoowa mumulowooza mwekka mwekka mu abakoowa bannange tukoowa.
n'omaliriza oyagala akusiimuule bulungi omukira akulongoose gwe n'oguwali oluusi kakasi katu kaba kamaze nga kakooye ne kakusiimula ne kagwa eri tekeebise nakwebikka gwe n'osika bulangiti ne weebikka omusajja ng'owoomeddwa mana ya mukazi n'omala n'otamubikka bannange nga gwe wamwambudde mubeereeko n'empisa ez'omu kisenge temubeera basajjasajja oba bisajjasajja bwe muba mumaze mubikke muwambaatire mukwate omuwambaatire ng'akaana akufiiringa omubiri ogwo mubeere nga musobola okukonekitinga kuba mwenna muba bwereere kijja kulaga nti oli musajja alina empisa ez'omu kisenge. Ate n'ekirala muba mumaze okwezina muyige okubeera nga mugamba ku bakyala bammwe okubasiima mwagala fe ababa bakulisaayo kulikayo munnange mwami wange era obadde otya katwogere ku lwatu esooka singa mwezina mu lwatu esooka neggwa omukyala funamu akadde awo ng'omuwambaatidde bwoti osobola okumuwambaatira ng'ova mabega we nga yaali akuli eno mu maaso gwe n'omuwambaatira ng'omuva mabega omubuuze nti mukyala leero ng'ompoomedde munnange nina bw'oyagala nkyuse kugamba communication eyo emuleetera okufiiringa safe n'okubeera ng'asobola okuopening up n'agamba nti kasitayiro kali nkaagadde oba okitegeera naye wa luutu esooka eggwa n'ogweri ne weebaka n'ozuukuka n'omuwuuba ey'okubiri n'ogweri ne weebaka n'omuwuuba ey'okusatu ng'ebyo biwedde so mukwano nze nteesa nti omukyala oba omwami omwami omuba mumaze okwezina it's not only abakyala okubeera nga babakulisaayo naawe ekikakatako ng'ogwe omusajja okukulisaayo mukyala wo era n'omuwaanawaanako ebyaddala zisagala muntu anfera ebyaddala n'omugamba webale munne kubeera nga weekuuma webale kubeera nga olabirira emmana yange bannange empoomeddwa kubanga abakyala beeteekamu obudde n'asitiiminga n'asika enfuli leero muwala ono bazisikira nga temumalina kyazikusa tozikwatanga nako ebbanga ly'omaze naye ajja agendako ku mwana amanyi kye bazikola abeere naawe nga gw'olinga kifaananyi atuusa mukolo so mukwano tuyige okwaniriza emmana z'abakyala ate era tuyige okubeera nga tubasiima tuyige okubeera nga tuba n'empisa mu kisenge tuleme kubeera nti ebintu byaffe byakutuusa mukolo kwezina kutambula kugenda vidiyo yaffe tegenda beera mpanvu tujja kulayo paati 2 omukama abankuumire era abanjagalire vidiyo eno ba audio eno gy'oba ogiwulidde yonna manya beevudde ku Senga Faith 256 jangu butereevu ku YouTube yoteekamu ekigambo Senga Faith 256 bajja kuleeta ku channel yaffe obeere ng'otwegattako osubscribinge ate era olaikinge okomentinge gwalina vidiyo gy'oyagala okwogerako oba kyoyagala twogereko mu vidiyo osobola kitulekera mu comment section mba nkola vidiyo nga nkuddamu omukama